wali nga kirimu amazzi essaawa yonna mukwano gwajja kujja alina obwetaavu ate era obwetaavu bwe buggwa olina okukola ki omanyi producer agenze nate naye twali tukyali ku nsonga enkulu ennyo eyo ku biki ebibeera mu kisenge omanyi waliwo ebintu byotalina kubuusa maaso era nga omuntu bw'ayogera ku kisenge nga bwe nabaganye twogera ku kisenge ekyabakulu ogambira senga muyiiya wangi mukwano gwange tukakasizza ekidomola ensuwa njagala mu budde omanyi programu etuvuga obudde butwala naye ate nga tulina okukozesa obudde obwo okumanya n'okuyigirizibwa biki ebirala kaakati bwe tudda mu kisenge kyaffe ekisenge bwe butebenkevu bw'amaka bwe butebenkevu bw'eggwanga bwe butebenkevu bw'okukyala kale nno gamba buulira ekyo mulaba ne bano abasajja abatukulembera ekisenge ekyo nga kyatabuse n'oyo gweyita ow'amaanyi ekisenge nga tekiteredde mwana wattu essanyu tulirabako olaba omusajja kubukola kumbe eri ekisenge kyali tekikoze tukiseeyo katono nnyo naye tusooke tugende mu maaso tunyonyole ku biki ebibeera mu kisenge ebirala weewaawo kakati bwe tudda mu kisenge omwana omuwala ng'asiibula eka tuba n'essenga asengeko ensonga ez'omwana omuwala kaakati ensangi zino tulina abapangisi afa ssente gwe ng'omuwa kakadde ke ng'akola ssenga ng'azina nga yeeyagala nga munga omukolo gwakoze ki gwawoomedde naye ng'ate ffe basenge eri omwana omutuuza kubanga bw'aba yakula ne maama basenge ebiseera ebimu tetubeera na baana abo bwakutuusaako ensonga eyo n'akugamba senga nkuze ngenda kukola ki kukulaga awo wonna otuleetera ku biki bibeera mu kisenge otyo genda maaso kaakati osooka n'omubuuza mwana wange maama yakukyazaake wa Nansikombi n'akubuuza senga Nansikombi yaani n'omunnyonnyola kubanga abo omwana bw'aba teyayitako wa Nansikombi waliwo okudiba senga ogwo mulama mulala kyalaga sooka ontwalira mukubeera mu kisenge tujja mu nsonyi wemu kati nnyo okubaawo nawe omanyiwo mwagalawo nnyo naddala ensiko eyo Nansikombi babadde ayogera mwagalawo nnyo naye mutukkirize tugenda kitegekera olunaku olwalyo kaakati omwana oyo n'osengeka omwana bw'oba omusiibula omufunira engoye obugoye buba bubiri bugenda mu kisenge kyalaga engoye ezo bbiri abaganda wano bagiyita enkumbi bwe mba mpise eno nga nsaaniise nenguyita nanfuka omuwala ow'engeye enkumbi oyogera nanfuka otegeeza nkumbi otegedde bulungi lwaki bakadda batyo owange twekisiza kira tunamu kale kaakati naye baagala okumanya ona kati amaaso njabbawo enamba y'essimu kaakati omwana ng'atuuse mu kisenge gy'omutadde olina okumuyigiriza neeka yayiga ng'omuleeta naye senga ayina 100% okuyingira mu kisenge kya bbaabwe kaakati bw'ayingira mu kisenge ng'aleese omwana omuwala oyo n'amulaga sayidi omukyala kwe yeebaka okuliraana ekisenge kaakati wansi w'omufaliso ogwo gy'ateeka engoye ezo ng'azitereseeyo zirinako ekifo ekiteekete wabbali awo omuwala bwe yeebase kati obudde nga butuuse buli bwe nayogeddeko tugenda okulima amakulu g'engoye ezo bbiri ziba nnene bulungi eba mita kati aba alina okuddira olumu lubeera wansi
obulombolombo obuli ku ngoye ezo senga muyiya zaayogerako bwebuli nga bwe mumanyi nti wano mu program nga mulinanga omukengufu titwagala kubaleetera kintu ne tukiyitako kungulu nabasuubiza nabagamba tugenda funa obudde obuwanvu obulungi obuteeketeeke saagala kupaakusa senga muyiiya ng'ali ku nsonga atwennyonnyole obugoye obwo buteekebwateekebwa butya kyekyo ekigendererwa ekibulimu naye kakati olwaliro tubadde twagala kumanya ku biki ebibeera mu kisenge tutegedde walina okubaayo obugoye obugoye otugambye sofa bubiri ye kakati ekirala ekibeerayo bw'oba ng'omaze okwala obuliri bwo kubanga ffe twabeeranga kukomerera nga waliyo ebitanda eby'emitego okyala wansi omuntu asigala akola ki kati nga tulina okuba n'olugoye lwoteekako ennaku zino abazungu bagiyita bedline ffe twakayitanga akabundula obuliri kakati ate nno ate nze akabundula kembadde ntegedde naye nga si nze nzekka akabundula atumanyi kabundula mazzi kati mbadde ngenze mu birala bedline abavubuka bakitegeera okitegedde naye ffe nga tukayita akabundula obuki obuliri bw'omala okwala bulungi amasuuka bulangiti ogitaddeko n'okateekayo gundi kati oli ne bw'aba agezezaako okuketta mu kisenge kyo talaba kiriwa akatesi kakweka basiguze kubanga nedda ekisenge kyammwe bantu bameka babiri nazi kuno omwana bw'asuumuka naaweza emyaka 10 taddamu kuyingira mu kisenge kyamukumwe ekyabakulu taddamu kukola ki kuyingira mu kisenge kyabakulu taddamu kuyingira mu kisenge ky'abakulu kaabe muwala kasita amala okwekoona akagere aba mukulu taddamu era weegendereza nnyo obutamutuma genda wali emitwetwe no oba oyina kwesitukira obutuma bigira ki bisigadde kaakati ekyogero ekinaaza omwana bw'ava mu kyogero maama olina kukiterekawa kakati bw'osaako akabundula kano oli tajja kumanya kyogero kyo okoze otya okiterese kati eyo nenvaayo bwe kibeerala ekibeera mu kisenge kikiyisa ekisenge tukiterekamu ebyama bingi ng'oggyeko obugoye bwe mbagambye tuyina obubikka abalalu akabikka omulalu gye muyita empale kanika kati nno ffe twazambalanga tugenda mu ddwaliro naye nga ku 10 bali 6 2 kaakati akantu ako olina okuba omwegendereza wawukatereka ffe bwe wayozanga ng'olina kwanika wansi w'ekitanda ng'obikkudde omuki omufaliso bayita omufalaso bano bannaffe babeti nyiniko nyinimu takalaba kyekimu nabuli bwe mbadde njogerako oyanika nyinimu tamala gatuusaako maki maaso ate toyanika musana ensangi zino oli bwayoza nga samukawaya ng'ateekako mukapeti omusana gye gukoma okukaakako naawe okupaala omusana gye gukoma okwaka ku kagoye ako nyinimu okupaala kitegeeza mu kisenge kyo walina
olina otutegekawo kati ensangi zino birungi osobola okuteekayo akawaya emiranamiro. ndaba obubaka producer wange obuyita ku mazima tofaayo gyempeereze kuba ndaba abantu abatukoonako awo obuyita ku mazima tofaayo gyempeereze producer wange nga bwe tugenda mu maaso zonna ku bubaka bwaba akawaya ako oyanika ng'oyozezza n'oyanika mu kisenge. Yensonga lwaki tugaana abaana bano abakuze kuba abategeera okugenda wa mu kisenge ky'abakulu kubanga ebiteekeddwayo biki bingi. leeta eyo eriko obubaka siye kaakati nyinimu taata w'abaana ayina naye ye mwakola ki mwasula si bonna nti balina naiti naye nyinimu abeera ne pajama ffe lwe lulimi olwaffe twakozesanga esulwamu era buvunaanyizibwa bwange okugirabirira nenjikola ki nenjooza. Bwenjooza eyina kubeera mu ki mu kisenge so si mu lujja. awo wenyini senga miyiya nga tukyagenda mu maaso n'obubaka bungi obuyiika ku masimu naye ate nga waliwo ensonga enkulu esaagala tubuuse maaso. Ekisenge kino obwedda tukyogera kintawuli naye tulina ebisenge bino byanjawulo. Tulina ekisenge ekyedda n'ekisenge ekyolwaliro ebimu byogedde bibadde byawukana. Ekisenge oli ali mu kisenge ekina ali mu mansioni ali biki agamba kakati ate betulayina biki byayogera sibitegeeramu naye ogeraageranya otya ekisenge ky'olwaleero ne ku kisenge ekyedda so nga ate waliwo ne bannaffe simanyi oba boyinza kubayamba otya obada kwogerako otya tulina baganda baffe anansonyiwa naye ye kyekyo kubanga ono nansasa ali mukono yaweereza akameseji kano nti sebo mukenkufu mwogera ku bisenge naye ate waliwo ekisenge ekyaffe ekisenge nga tuli mu single room nga kateni yeyawula olwo oyo naye ateeseteesa atya ekisenge nga kiri kuba kiri obadde oyogera ku kisenge ekiraga ekyaffe ekyedda nti kisenge ekiteeketeeke kyebarizaavinga nti ekyo kisenge kyaba kyabakulu naye katulina ngaono nansasa mpeereza ano message waliwo bannaffe abali mu single room mwemuli ekisenge mwemuli eddiiro mwemuli bannaye kati oyo ye ate ekisenge kyakiteeseteesa atya mu bufunze mupangisa. Neyanziza mukwano gwange kaakati era nga bw'ogambye nti ataddewo kate kiri eri kyekiki kyekisenge kye ayina okwetetenkanya okulaba nti ebyo tutanda gyekikoma oba emitwetwe gyekikoma asobola okuteekayo ki ebintu byebyo nga tajaajamizza. naye omuntu amakulu g'ekisenge okusinga tojaajamya bintu byo toyina kubijaajamya byonna ebyo byenjogeddeko kaakati ali mu muzigo wano tukkiriza naye entimba ezo zaataddewo eyo munda eyo gy'alina okwekuumira. kati bw'aba nawakuyagibadya kimugunyo ati kaakati era olina okumanya kuba endya yoona alina ekisenge ekiteeketeeke n'endya yoona ali mu kateni ngeno wa tebaawukanye kateni nnyo ogenda tubuulira ono aliira mu kateni noono alina ekisenge ekiteeketeeke ate nga bw'otugamba
bw'otugeraageranya ne ku kisenge ky'olwaleero n'ekyedda byawukana bitya. Naye kati ni nnyo producer wange ngamba waliwo obulango bwayagala okujjawo, tugenda kukomawo osooke kuba bano bangi nti okozesa otya ekisenge ekyo ky'olina olw'omu yeemu naawe n'ofuna essanyu lyerimu n'oli ali mu kigazi. Jjukira ebintu bino lwaki mbyogera, katukomewo.